asa amazito. Era njagala okubategeeza nti okutandika ne wiiki ejja tujja kuba tubabuulira empaka zino ez'akamalirizo we zigenda okubeera. Tubasaba obuwagizi bwammwe nga bulijjo. Broadway Confectionery Services mwebale nnyo. Manager wa Good Samaritan oli otya mukwano weebale byonna. Ebigambo bibadde birungi. Buddu Institute of Design and Technology wali ekabaale Bugonzi banne mutwaleyo abaana basome ebyemikono bafune emirimu gy'omu mitwe. St James Senior Secondary School ekyotera mwebale nnyo mwebalire ddala bakugamba tuletera omuyizi owa secondary tumusomese. Peony Tents and Manufacturers Kijjabwe Masaka jangu tukuguze tenti ate tukukolere ne tenti tuyina ne buno obutono buno bwe mutwala mu camping n'omwagalwa awo ne mugenda mumulirako eyo mu nsiko omusota ne gugujja teguyinza kuyingirayo guyita waggulu ne gugenda nga mumusigadde munda beba Peony Tents wali Ekijjabwemi jangu. Masaka State School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe bannange mutuletera abaana tubasomesa obusawo bazanya nenga guest house tuyina ebisulo ebirungi ennyo tuli mu Kimanya wansi wano jangu muleko wane waffe St Andrew Greenlight Junior Academy tuli wali ku Kapendagwe tuletere omwana owa primary ate tumugonjule bulungi nyumpa ine kusimu ngabbi. Waliwo buno obubaka buvudde nze Mulema Moses Kasaalu ku saluni kwendi ntumbudde bakasitoma ntumbulidde ndowooza bakasitoma bange bonna abayizi ba siniya ey'okuna ku Mawogola High batutumidde nnyo tweyanzeeke. Radio Udela wangi nkale tofa akuwulidde tofa kale tweyanziza tofa. Radio Udela Esebo twogera nani ono Esebo kale tweyanziza Radio Udela kale sebo esebo oli ku Nankima nkatumulire ku mutendera oguddako kuba guno yaguyiseeko nkale tweyanziza nona agambye ndi ku Nankima ekigongo Ivani Harriet nkwagaliza buwanguzi ono obbiwe mumanyi agambye akwagaliza buwanguzi ani alo mukulu akutuka Radio Hello ndowooza ono mulagera ono mwana badaga mulangira Saddam Mikta emisanvu mu kibinge mwebale kuwuliriza ani ono Nasuuna nkalesebo nkalesebo tweyanza zeso obugamba Mike Ebigada omwana waffe oyo enkya tumwagaliza buwanguzi Nankima Harriet weebale nnyo weebalire ddala kale. Radio Udela Esebo tugende maaso Esebo kale tunagamba ki nze Semujju ebukoma nsimbi kwendi ntumudde weebale kubeerako ono Agnes Nabisera eri Matugga agambye mwebale nnyo Akabbinkano muwulirawo omulala awo ng'omu Radio Udela amina Esebo Akabbinkano kanyumira nnyo era mbeerako sivaako amina King Star Simon kwelile Alex King Star Simon atapelo
Nkale promota muzungu ekikoma webale nnyo webalire ddala. Waliwo ne Fred Emirambi King Star webale. Nono n'agamba atya n'agamba ye Kizze Nakalinzi mwebale nnyo atumiddeko ne Jennifer K. Bastos K Nankima ye wange nze simuvaako mulangira kale Kamyahudu Mugerwali Kyabakuza wali agaye nti nze sijja kuva kuwa Kyabakuza Nasuna Janati wa Nelson Mandela webale. Siniya Godi kwendi nnyo wano ekirimya mbaagala nnyo mwebale nnyo kutuweereza. So promote Lwensambya Saulo kwendi wano Lwensambya Kochi ntumbudde mwebale nnyo. Derek Maniyu ekimyuka kwendi mwebale kutuweereza. Boogere oba boogeradde Woli kwendi ene Bulemba wa St John kwenfiira kale Nambejja Ruth ndi mukima kirimya bane mwebale kutuweereza. Akabbinkano katunyumira. Ziwale Imondi kwendi wano ekyabiri mu kibinge. Kavuma H Jamila Bossa Juma oli Nabbingo mwebale nnyo mwebalire ddala. Waswa Yusufu Ebukakata Vincent Kagayi Mutebi Mike Manzi agambye nti yatawuno w'emmanzi awagidde Nasuna. Tweyanze ng'omulungi awuliriza bwe tuba n'akadde obubaka bwammwe tubusoma era akadde bwe katabaawo obubaka tetubusoma. Mikidaadizipulo ow'Ekyabaggoonya kwendi ne Shafiki DJ ow'Eddege yandowooza. Kale ab'Ekyabaggoonya mutulinde ku Lwomukaaga tubasalakaawo wonna olunaku lulamba ekiro n'emisana nga tuli mu kudigida budigizi. Ngenze wa kigemuzi wange agemulenga naye yeetwalatwalako mpolampola tulabe abaana bano nga bwe bakoze wadde bonna nga baayiseewo. Kigemuzi omuzindalo guugwo neyanza nnyo egesebo tweyanza nnyo n'abateeka mu ssente mu kabbinkano k'olulimi Oluganda. So leero tubadde n'abaana babiri okubadde na Suna Janat okuva ku Nelson Mandela Senior Secondary School ne Nankima Harriet okuva ku St Yohana Maria Muzeeyi SS wali Ebigada. Na Suna Janat okuva ku Nelson Mandela engero tafunyeewo ebisoko yafunyeewo busatu okwatula n'afunawo busatu Bulamba n'afunawo busatu Bwino n'afunawo butaano teyalonzeeyo n'afuna omugatte gwa bubonero buli 14. Ate Nankima webale nnyo Nvirimbi. Ate ye Nankima Harriet engero yafunyeewo 9 ebisoko n'afunawo 6 okwatula n'afunawo 9 Agulama teyafunyeewo Bwino yafunyeewo 7 n'alondayo 2 naweza omugatte gwa bubonero buli 3 mu 3 bonna abaana b'obuwala bayiseewo newankubadde nga kuliko asinze ku munne. Neyanziza nnyo ekyo kye tubadde tusinga okwagala. Tweyanze nga waliwo aŋŋambye nti lwaki tukuyisa ekigemuzi oba tukuyita Nakigemuzi naye ebitiibwa bya Buganda bisigala wadde akiina mukyala oba musajja kisigalirayo mu bujjuvu bwakyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala abalungi abadde batuwuliriza batambudde naffe okuva waliwo twatandikidde ku ssaawa emu yennyini ate n'okutuuka ku ssaawa zino ezigenda mu bbiri tugenda kuleetera bannaffe abawootobadde abagenda okutuusaako amawulire agafudde mu buli kasonda ka nsi eno ate nga bagakulombojjera bulungi nga banyumya badalya n'okudalya. Baganyumya badalya n'ogategeera bulungi nnyo. Ffe tukusiibulidde wano tudiŋŋane enkya ku ssaawa emu muvaawo mpitewo nga tubbinkanya era abaana bano. Gano gakyali mabaga tulina okugenda muvaawo mpitewo ate tugende ne ku mutendera omulala gw'akasasambulabbwa olwo tuleke tugende ku mpaka ez'akamalirizo. Musule bulungi tugamba kimu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.